implementing order ya president owekyapa oba kyapa kya oba malayika waggulu oba owa mizimu wansi mu ttaka oba kiki maanyi ga kanisa amaanyi ga Bwakabaka amaanyi gaki bw'abanga ateganya agobye ow'ekibanja kwata musse ku kibanja kye njagala okukiragira tewali maanyi waliwo agamba nti ttaka lya kanisa kanisa Archbishop Mukalu bulijjo agenda agamba kanisa ly'ekkanisa luli yavaako ku lunaku lw'omusalaba yatambula ng'agenda abuulira njiri ki eyo gy'abuulira ng'atagoba abantu ng'ono njagala Mugalu yennyini ajje amenyewo ekkanisa ye azeewo mukadde ono oba si ekyo akkiriziganye naye amusasule bulungi amuweereze amufuya meseji eno ngiwandiikire mukyala Mugalu gwe ani abasobola mumuleete omukyalo ono nsobole okuwandiika ebbaluwa eyo Archbishop Mugalu oba ddala eddiini eyo gy'abuulira enjiri ntuufu gye yabuulira ng'atambuza ebigere omukyala amusasule amuzimbire ennyumba endala amusozeewo oba si ekyo ekkanisa gimenyewo omukyala ddewo olwo Katonda lwasanyuka bayibuli gy'ayogera egamba nti sacrifices bino tebisanyusa Katonda bino byansi ebisanyusa Katonda kwe kulabirira abantu ng'ono ekikulu ye constitution si bulabirizi nange nyinza okukola ekkanisa yange nengisaako ki ate nange nyinza okufuna traditional ruler nange nyinza okufuuka waliwo ne process gye nyinza okufuukiramu traditional ruler nenzisaawo nti kino kisalibwawo oli kisalibwawo ono nedda ssebo DPC president yakirangiridde tewaba n'omu n'omu agoba ku kibanja kye nti olw'okuba ettaka lya kanisa gwe oba Church of Uganda oba Catholic Church kuma ebyapa byo bikume mu box yo oba mu vestry ya church bibeerawo mu bivudiromo etteeka bwe ligambye ate mulindire etteeka eddala elijja okubawa ebyapa noonya nti gwani nti ndi wa kibanja bagezaako okujjako abasirikale baluwa tugende oddeyo ku kibanja kyo ate tunoonye oyo agezaako okujjako bamukwate saagala kuddayo okuwulira kintu ekyo ku kibanja kye nga constitution yagamba nga president bwe yalagira mufune particulars mumuzeeyo in accordance with the presidential directive. Banga Archbishop Mugalu agenda waliwo gye yagenzeeyo n'agamba nti ekkanisa bali abayikutuddeko bageze n'ebintu by'ekkanisa babizze naye azze ebintu by'ab'ebibanja byatudde ekkanisa ebyetudde bw'aba ddala ng'aweereza Yesu Kristo bw'agamba nti yaweereza Kristo tasanyukira bino bizimbe ayagala abantu baki batufu mu mitima n'olwekyo bino bye batadde ku mabibanja b'abantu bintu by'abantu okujjako nga mukkiriziganyiza otherwise bali mu mpewo njeno tebayinza kubanga bagenda mu ggulu oba eno y'ekkanisa gye bajja nayo ng'ekkanisa eno Archbishop Ttaka ye yasayininga agreement eyabba ab'ebibanja eyo endagaano ya Lwenda witness waayo yali Bishop ani Ttaka era kyaki netwala square miles 26 kakati ate kyaki ejjeja ku bibanja by'abantu ng'etteeka liri very clear ow'ekibanja ayina security of occupancy ne mujja ne mumenya no court order no court order nesengengere basiba tetukirizibwa kuyingira mu okuvaako kati zaawe eno batakirizibwa kukwatibwa asagala impunity ndi wano nga minisita w'eggwanga n'olwekyo emabega wange eggwanga weeriri waliyo state house waliwo special force waliyo biki ebyo byonna ngenda kubyengeejinga ku kintu kino kyenjagala mukube bulungi ebifaananyi mukole petition bulungi then nkole directive
kino kyonna abantu badde oba baagala okuteesa bajje bateese namwe bulungi naye si kujja kumenya kutwala mateeka eno si enjiri eno ekkanisa tesaana kubeera kkanisa era balina okujja wano basabirewo olnati nga beenenya mu maaso ga Katonda kati pulezidenti yakirangirira contested land tekuumibwa bas private security kakati eno engeri bano gye bajjamu ab'ekkanisa bajjawo ebibanja that becomes contested land tekuumibwa state security kakati ndegeyani saagala kumulagira naye sirina kigambo kyenyinza kukozesa special assistant kola enkola yonna ab'esecurity wano bonna baveewo wonna wonna bagenda abantu babeera badde